24/7. News in the Mirror. Media 24/7 kwoli gwe muna Uganda atulaba okuva mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Tukwebaza gwe asalawo okusubscribinga n'okuviewinga n'okulikinga n'okusharinga buli kimu kulaba ng'ate omukutu gwaffe gwongera okukula nga tukutuusaako amawulire okuva mu nsi ez'enjawulo. Nze Rosette Nansamba sibanzeka bane munnange Samula Hanifa nga twogera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Amaanyi matono nnyo ku ludda luno naddala eri ffe bannayuganda oba abazadde n'awatali muzadde osobola owulira obulumi bwe bumu. Mawulire agakedde mu kiro okikeesezza olunaku olwokutaano etuguddeko amawulire amabi ennyo era wetwogerera miranga na biwoobe ebikyagenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Essomero erimu mu bitundu eby'endejje mu Makindye Ssaabagabo abaana abayizi babadde bagenze ku field trip oba ku educational tour okulambula trip ebadde ya nnaku 3 naye unfortunately trip teyawedde bulungi. Ebigenze gye biggweredde nga tufiiriddwa abaana abasoba mu 20 n'omusobyo ekyennaku ne director w'essomero eryo obulamu talutonze. Amawulire agali mu Uganda yattu wetwogerera amaziga gali buli wamu. Kyemanyi tosobola tunuulira bifaananyi bifa captura kuba abayizi badde bava captura tosobola kutunuulira bifaananyi ebyo n'osigala kyekimu. Bifaananyi bya nnaku nnyo. Hanifa sooka obuuza ku bantu. Nange zinaamaanyi agabuuza sigalina. Tusaasira abazadde oba buli muzadde oba tuli muzadde olaba ku kyatuuse captura bimenya omutima bambi. Era minisita tumwebaza nnyo okusooka okususpendinga mu gundi suspendinga mu trips ezo. Nga tetunatuuka ku nsonga ya trips ezo oba olyawo oziwera n'oziyimiriza. Tulabyeko ku butambi ng'abaana nga bakawunawo batubuulira embeera nga bwe yabadde oba n'ababadde mu baasi ezo batubuulira embeera nga bwe yabadde kuba ati baasi teyabaddeemu baasi zabadde za njawulo. Naye n'akatambi kendabyako omwana ng'agamba we tried to stop the driver. We told him to stop. N'owulira nga kitegeeza nti abaana nabo batuuse ne ku level etegeera obuzibu obuli ku mmotoka gye babadde batambuliramu. Meaning nabo bategedde nti emmotoka yabadde efunye obuzibu. Because they even stopped us. Okitegeera. So meaning emmotoka yabaddemu abaana bano teyabadde mu mbeera nnungi. But it was unfortunate driver yabadde mu mitambo waayo yayo tiyasobodde kutwala buvunaanyiza okugamba nti owaayo emmotoka eno embeera etuuse bweti ne bweti maybe we should stop and find other ways of abaana okubatuusa gye balaga. That was unfortunate. Kubanga waliwo ka video akalala nga kalaga a certain gentleman nga explaining agamba ebaasi eyo yayimiridde emirundi 2 abaana era nga babajjamu babazzaamu naye bamadvises nti ebaasi eno efudde compressor ye n'agamba for me I know what I'm doing. Abagambi banange kinyiza nnyo simanyi nakumanya banange gavumenti bagenda tukolera etya banaye ku bantu ng'abo ab'emputtu. Like people have advised you funa get other means transport these kids back home safely. Nego gamba for me I know what I'm doing. Basi yange ya bulijjo omuto watuukira okugamba banange mulekerawo stop. Jukira babadde mu nsozi captura nsozi mayinja makoona mayinja ga rocks gano kubanga waliwo ka video kwalabye nga rocks zitulidde abaana nti baziguddemu emmotoka mu kwevulungira weti abaana nekirala nti waliwo n'emmotoka ezitasobola ngendo mpanvu waliwo ne badriver abamu nga tebasobola vuga ezo nkwezo nguudo ebintu ebyo olina osooka byonna obitunulemu kituufu okitegeera naye tosobola kujja driver abadde avuga taxi wano town service n'omuwa kibaasi kuba baagala okukola esente za kagwirawo. Nze nyimanyi kyenkola ekimotoka nja kitetenkanya tosobola kutetenkanyiza ku bulamu bw'abaana babanno newoba nga nawe olinamu abaana you cannot do that no. Ekyennaku ekiriwo nti nno baasi eyebeeramu abaana bangi ate the most unfortunate part is nti baasi eyagudde yeyabaddemu ne ku candidates.
yabadde mu candidates and imagining a parent oli waka bakubira akasimu kimunanga omwana wage afiridde mu kabenje omwana gwe wateekamu ssente ennyingi. I had the tour was 3 days wasasula emitwalo 2 oba 3 omwana agende ku tour basi yagudde amawulire go gakyatuwa numbers of abaana abafudde twasoose kumanya 19 tudda mu 23 the unfortunate part is ne director founder w'essomero yagendeddemu. That is so bad. Ndabyeko ku bazadde like waliwo tukaanifa nga you can't hold omwana namulemeddeko omwana namuganye omwana nalemerako ne mugamba munange togenda ng'omutima muli teguliimu munange naagaana anenga you cannot tosobola toyina kyosobolamu wakati to calm her. She's going through a lot of pain, unimaginable pain that you cannot heal it just like that. Tosobola mugamba oba kino kimusanyuse tasobola kubanga ali mu bulumi obulumi tasobola bukwatako anifo kimanyi ye kaya yafiridwamu abaana mbubana 4 kids obulumi bw'amaanyi bannange anyway kumacha ga leero minister acting minister wa education John Chrysostom Muyingo alabiseeko ku media center mu Kampala nayimiriza ayogeredde zonna ayogeredde Kapcholo no wali kusomero yes endejje yes alabiseeko endejje nayogerako eri abazadde era tuwazi zino naziyimiriza. Yes, I'm one of the people who even before the minister came out abadde bawagira okuyimiriza tuwa zino because honestly toyina ngeri nze muzadde omulala gyongamba nti nno omwana wange agenda kutuwa akomewo bulungi nga waliwo amaziga agakyaliwo. Exactly. First of all right now nebo olaba naawe kuba otambula ng'ova ewaka otambula osaba ssaala mukama nsaasira wentambula nkomewo bulungi ewaka but then omwana wo muteeke mu mikono gy'omusomesa mikono gya driver wotamanyi nako how he drives. There is no way you can eat food and it goes to your stomach. Yes, right now, the country needs to heal. All of us, twetaga okuhealinga. We need to heal from this. Because for accidents in 2 weeks, nedda. I think as zona ziva ku trips. Something is wrong. That is the something is wrong. Era twebaza government. The best option is to first suspend. Kubanga walobe tusanze Rosette je tubade Twitter tusanze abagenda leero ku Friday kumacha amasomero gatutta abaana leero bangi aba traffic batuyambe ba stopping abaana. There is no way I can even like nga accident yaguddewo yesterday night baba stopping bagambe temulabye directive fulumi abaana babendi muyimirire wano kubira muzaddewo. Oh no one for living alone in traffic. There is no way nga accident yaguddewo yesterday no nga Friday leero Lera abana bagenda kulambula. There is no way I can even accept my daughter to go. Ngenda bugenzo basente bazitwala bazitwale mga munange. Tolina jolaga. Kusibirayo. Ngenda kwetwalira. I don't know, but people need to heal from this. To be able to let their kids go back for more trips. Neda. Something is wrong. Something should be investigated. These trips should be abasomero ategaliko competition okimanyi Rosette. And by the way, if something is really wrong, yes. Why is it that tuli mweno season ate masomero? Why is it that mostly schools masomero chiche chiri behind this? Why is it that schools amasomero gali mu competition ey'amaanyi gatadde obulamu bw'abaana matiga accident eri bus yagenda kutomera gundi train eno bus endala yagenda kutomera trailer ng'eyimiridde wali emotoka era yali etwala abaana ku trip ya gweri kati eno yasse baana kwevulungula bus abaana over 80 obapakira otya mu basi ate nga basi lugogoma basi bajigambe basi nfu basi it is not in the banangeze n'ebigambo sibirina ebigambo byampeddeko ekiro kyeggulo sebase nasuze enkukunadde nga bukaseera ndowooza ku bulumi ndowooza ku lumi abazadde basuze ku ssomero tosobola kweba ebifaananyi byennyini nabyo bitiisa ebifaananyi bitiisa otunula omwana newabanga siwo n'owulira ddala nga
osiriro gwawo ate private schools zino zigenze zeetabe nnyo mu competition eyo wa trips ez'okumalayo ne bakandula abazadde ne babajjako ssente nnyingi kati trip ya mitwalo 2 abaana bajja otya endeje n'obatwale Kapchora bakoleyo ki ababa no that could not be the issue cause I've been following they followed their TikTok channel abana bakulaga nti basoma cause mwana nakulaga nti ya CP4 this wano etuka wano this is what this is this and this abana ngakulaga nti yes bye basomye babirabyeko babitegeera it is okay, it is understandable, but maybe for my case kinyinzo obutakkiriziganya nacho nze ng'omu is a trip of more than a day. Sina chiba nange nze omwana okutambula okuva wano Kapchora mbalala olugendo koya nawo omuntu omukulu nedda. No, the issue was not kukoya abana tibe bakoya. Issue was a mechanical issue. Abana benyini bakowa mentally. Yes, newanga twali accident. Kids get tired mentally. Tufe twagenda nga wano olugazi tugenze wano mu sugar wax. Kakira sugar wax wa. Ne tukomanga tukoye batubuza musomye ki batuwadde bisukali abala bakomawo n'emigati. Ne tugenda batuwadde biscuit. Yes. Naye abana bajono batwala Kapchora. Basi yenyini nga efudde emirundi ebiri. Tuli mu new curriculum ebintu bino biraba. Yes, tuli mu new curriculum, but people should take caution. Schools should take caution. Driver kyagenda okuvuga yo driver. That is the point. The history of that driver. Driver by name engezigezi. By the way, Rosette. Waba driver nga ye tayagala mugambako. Bamugamba nze manyi emotoka yange zanjimanyi. Kubo batugamba fa abavuga. Nti tekuli mumanyi ku kkubo vuge mmotoka n'abaganda bagamba ennyanja ettaki okitegeera vuge ekkubo ng'okimanyi tigwe kamanyi abalala tebakola ki tebamanyi. Twagala okusaasira abazadde abafiiriddwako abaana baabwe mu kabenje ako mukama yekka yamanyi ky'okubakolera abagumye muyite mu kaseera kano. Then ne government naye emanye ekyo kyeteekeddwa okukola. Yes, tukkiriza yasuspendinze trips zino until further notice, but then the unfortunate party bagenze ziwera nga olwa bali mu luguudo abali mu kkubo babajje abagenda ekyo abagenda leero babajjeyo aba traffic officer mutuyambe Minister of Works mukubira abantu abagambi tuganye emmotoka ezo ezisinga tebazikebera bagabaga yenda motoka ejja kutambula oli agitunulako n'amaaso emmotoka tebazikebera nga bagenda otwala abaana b'abannaabwe. Nemulaba obulumi bwe mutadde ku bazadde n'eggwanga Rosette si bazadde bokka naffe we are also in pain. Yes, we are tuli mu bulumi kubanga tosobola kulaba muzadde munno ng'akaaba n'osigala kyekyemunaddala nekwongera ebifaananyi gye birabikamu amaanyi gakuggwamu naye twebaza abazadde be Kapchora bambi abamaama abo babeereddewo abaana ne minisita yabeebazizza babeeddewo ne babeera ku bitanda si azaala omwana n'agenda ne kaleesu n'agamba ne babeerawo mother instincts bambi tubeebaza bamaama be Kapchora. Okimanyi nti osobola okusanga omuzadde nga bimutabuseeko. Nze was one day traveling in a taxi omukazi n'ansuulira omwana. Oli serious? Yes. Omukazi n'ansuula omwana n'angamba nkwatiraako waneeno bono like omunga afuluma ye buteyadda motoka n'egenda bugenzi. Kati ffenna tugenda okukizuula nti nno passenger taliimu nga nze nina omwana mu ngalo. Wanze yeerabidde bamutwalako poliisi nga muzadde yeerabidde oba musudde intentional like abasaabaze abaamulaba nga ayingira babyogera after naye alinga abadde tali sopa abadde nakaaba abadde nekiraka stress okitegeera, but because ffenna abalimu twali bakyala mothers you can hold the baby tugenda ku police ne tumureportinga then we had to go on with the journey though it had to take long cause police omanyi tebamala gakyalayo, but then omuzadde teri muntu okuleka nga omuntu alina omutima mutemu bwotukamu eyo embeera at least you hold okwatizaako mukama yekka yalina okubagumya mu mbeera eyo abayiseewo bwetyo bwetandise amawulire g'olunaku olwero namawulire ga nnaku. I don't think it is easy to push, you know, okusindika olunaku lumalako obulungi otherwise
we need to just be strong and push on with the day. Then tulinamu amawulire amalala gabadde mu week. By the way nga tetunavaayo eyo. Ndabye nnyo Minister Balamu ngali so very active. Yaya kubayangu yutuuka ku scene. Batuseewo captura. Ukitegeera. Namulabye n'omulaba ng'akubira abazadde, ng'abazadde bamukubira. Yafaayo nnyo okugamba mugende muyambe bambi mudduse eno kyonna kirakisa oba linnya booda kuba nawulira ngamba oba linnya booda linnya naye yanguwa bambi naye lwakuba ate Mr. Balamu wanga waliwo wano abantu betumanyi nti no bo tebamanyi kubikkako ku bigambo munyolo badde manyi weeno sayidi endala olwomuzadde gwagambye agenze ne bannange Balamu tamanyi kubika y'omu ku bagenze mugambe yagenze dda nange tusonyiwe bizze bubi bambi byannaku naye Balamu tamanyi kubika bannange omukazi omutima gwavuddemu dda ali mu nnaku ne ssebo Balamu agenze agundi kwanonya agenze y'omu kristo wano namba 10 waliwo gwagambye genda eri ewali abafu pressure tesobola butakkuba naye nga tuvudde ku nsonga ezo Balamu is one of the people who have been so active weekend not even weekend ever since yalayira ku bwa minister era nabagamba kisanja tewali kwebaka tugenda kutandikirawo Balamu has become a threat to district officials, to the service commission. Already aberi Western Uganda bamuwoninze. Mbono ki? Bamugambye. Yes, we commend the work that he's doing. Nefere tubamanyi. Bani babatamanyi. Tubamanyi ba minister bibabalondera. Bali nga bakwestioninga gundi. Appointment authority nti. Abantu bebatuleta ffe tubamanyi. Ffe tebajja kujja wano batyankalanya. Mujja kubamanya. Mujja kubamanya. Bano bazze kukola. Twavudde ku mutume. Twazze ku Balamu. Balamu olaba district zigamba tezina tractor tezikola. But eventually Balamu yaze tractor zavuddewa. Mujja kubijja byonna mukwese mujja kukola. Mujja kukola ne minister wa works naye simmeri. Yali state walu full cabinet minister byamukama Fred naye simmere yabagambye bana buli kaseera bakola repairs ku northern bypass by the way ne bayita jamali unnecessary buli kaseera kiki kyebakola ekyo bakola kamita kupaka yabagambye ku Sande yamaliza ebintu bino sibaagalawo wano naye gwe kigenda maaso nga tusooka tudda ku Balamu ekigenda maaso okimanyi nti nno Balamu n'okulanga talanga nti ajja hospital gye namulabye ssebo yayingiddewo kiro abalwadde nga bali ku ttaka beebase muno minisita ssebo batandise okukola naye minisita bali omusiri namulaba ng'agenze Mbarara yabagwako bugwina bo nga abantu bali awo ne gundi ne namere watu yabadde neggulu yagenze otuukayo nga waliwo nansi yekka n'agamba bano bonna abantu banakolebwako naye batandikeddeeyo twagala ogwo omuliro gwennyini gwe batandise nagwo bagenda era temutatiisatiisa abo Western Uganda babadde batiisatiisa baminisita baffe mubaleke batukolere ate aba batiisatiisa minisita waffe balabika be bali b'enguzi era batya nti bali mu kutiisatiisa that is a strategy of intimidation baleme gendayo minisita Balamu bambi genda Western Uganda eyo bafefete bagamba isinjiro waliwo district gye bagamba ekyasinza okubeera corrupt bayogedde liyo mu Western Uganda kireka ensonga lwaki bavuddeyo batandise otiisatiisa tulekere baminisita president yatulondera baminisita baffe abagenda okukola bazze nakisanja na what akuna sleep baagala nnyo ne beebaka embuto ne zibagejja omanyi ekinsasa nti threat amaanyi Balamu galeese ogenda okulaba ekiri ku district nga tractor zivuddeyo bamanyi essaawa yonna Balamu ayinza okuwa tractor zivuddeyo zitandise okuyiwa zitandise okulima zitandise okusenda Balamu watuukira nga mu buli kimu kiteredde what were you doing before exactly lwaki mukola lwa minister
Do your jobs. You people are put in those positions to do your job. Why you first have to wait for a minister? Never na bali asente za Mpigi Express. Minister yabanyigamuko. Yes, bali president yali yabanyigamuko. Ne minister yavuddeyo, ne minister yabakama yagambye. Bakyusa plan ne batandika ogiyisa mu gundi. Ne bagiyise wala ne bannange ba engineer. Engineer mususse naye babakwateko ku mukono. But neither no, Uganda is not a poor country or bad country, but the people who ask na Uganda fe tufuula Uganda wala China lwaki tembera na mutima gwagala gwanga lyammwe. You're not patriotic enough, you're stealing everything. Naye kati leero president yabagambye abantu baleese ekisanja biki namere mujja kumuwulira naye kino kirekawo abaminister abalala. Baminister abalala mutudde bulijjo local government erina baminister bulijjo mukola ki n'ekirala tufudde ku bana abalala bettanaba kulaba bakola. Okimanyi nti nno bano bali mu kuswaza babaddeyo babaswazizza nno ate bano baana abato bakayingira nebbalamu newabaddewo aba youth era abadde akola era obadde omulaba nga emisango gy'aba youth bagimutwalira agendayo. He was involved in all those naye kati ab'enguudo babadde bakola ki? Lwaki tubiraba kati nti enguudo zijjo tezikolebwa? Meaning ministry ebaddewo ababaddeyo olinga gamba minister General Gogamba aliwa General Katumba Ambala yabadde minister wa works. Atubulire kyakoze accountability. Leave issues of the generals to the generals. But no. With the ministries, it is not the general issues. No. These are cabinet issues, not general issues. Minister byabakama yagambe mumutiisa. Mumutiisa mwagala mujjawo. Kubanga mulaba kana katoke balonze. Ko kana kato. Oba muto oba ki ajja kubasisemya. Muyitiridde obubi. By the ministry of works yesinze obuyayi. Ba olugudo ka kilomita simanya kali wano ne bakakolera obuyayi. Iyo yawa neja abadde state minister era anti abaddeyo ne kati full minister luli abadde alinda wa mukama. What does it mean? Kati no kati ayocha bonna boche bonna ayocha munne. That is what you must know. Ayocha anyway ba minister muzukuke balamu abalyako sho ni honorable abalyako sho he's proving to his the appointing master that yes you sent me here sigenza kutuula mu Bugombe balamu tatudde mu Bugombe tatudde agenze ku ground agenze kukola byakola ki byamukola era minister tukwebaza zibala musiminako ministries kyendala mukola ki ezetaga okugumula ministry ki ezetaga okugumula finance bagenda kutugamba ki finance gwabwe babukola batusomera budget. The financial year started on 1st July. Education yevuddeyo nekola ebiseera ebisinga ministry ya education bwebe eyogedde kati nga etaddewo suspension. I don't know why people don't respect that ministry. Minister omulamba abagambye suspend neera waliwo abatikka abaana ku ssaawa no agenze okukyogera ko minister ayogedde ku ssaawa nga 4 basoose ne baweereza ayogedde ku ssaawa nga 4 but then amasimu gabadde gasimbudde 12 bakomewo minister ayogedde mukomeewo minister yayogedde ssaawa 4 jesi muyingo basobola omulaba bambi musajja watu mukaka waliwo bagenda ku sukulu mukaka naye ministry erimu abaana abato abavubuka basobola okunyeenyanyeenya mulimu abato basobola okunyeenyanyeenya. Okay, away from that, we also had an issue of Muhammad Mwanga Kivumbi. Until date tamanyiddwa waali era ba lawyers be bagezezaako okuengaginga parties zonna. They are demanding for their person like tetumanyi wali mu releasing bakita for us kusimanya copy simanya biki balina olulimi lwabwe lweboogera lwaba lawyers lawyer bagala bam releasing oba mulamu oba mufu. But then government yetugamba they want him to be president. Government yegamba temulina so ne speaker ya government no bamuwa abantu be ne balawyer be yabadde amusabaani abamutwala emmotoka yamutwala yaliko namba plate.
Lanti laba security personnel be bamutwala. Omuwabi wa government. Bamutwala ngali mu cameras. Omuwabi wa government. Wajja n'akola statement mu court. Aba akiikiridde ki? Aba akiikiridde ki? Government. Government we kugamba nti tumulina. Genda musaba. Why? Binawe biwanvu. The unfortunate part nti munanga alina okulwanirira eddembe ly'obuntu. Chala Maria Muwangadia. Ebibye yasuddewo tawulo. Yasoka kuyomba. Yasoka kuyomba. Nagawane omukazi abadde kyono. Yasoka ngayomba bingi. Ate munaye mwami Museveni, tata Natasha. Ningamba omukazi abadde ati ono. Ali kusaba lwani gwayita biki? Ali go bakakulonda ali no resignation letter ye bagiganye. Ije. Ani gomanyira. Ize oja kubeera mu kifo paka. Okola omulimu gwo. Agenda gube kiberera mu. Resigninze bajja mu tutake twali tulina okuddukira. Tumugambe munnaye. Ati yadduse omuntu ya Muwanga Kivumbi. Lityoboleddwa. Yadduse emisinde. Ye mulugunya kuba nabalala. Kati the reason kizaawa. Bana balabe bamulondera balina okukola nabo. Baba tebamanyi byakola tebalina bisaanyizo balwadde ba HIV. Kati like really? Omuntu abamuwadde, it doesn't matter oba mulwadde oba muki. As long as they are going to do their job. Kusosola naye. Kusosola. Kuba kusosola naye. Yayogeramu bubi. Simanyi busungu kwe yabujja. Naye, that is, yaba mulondera. Abaye abakyala tubeera n'obusungu bwaffe. You see the issue. The issue is, ayina ensonga. Ensonga gwagamba nti nno omukulu tazikwata bulungi. Ayina ensonga zakwata mu ngeri egyatagira bakatiko taka respecting akalondera abantu bwe batyo kati kyogamba naye gwe balonda naye ali bwatyo nga naye bamulonda yakakulira yagwanidde yepima atya nti agwanidde yali atulutidde ekintu kigamba bikaseera bamutwalira emisango kaseera bamutwalira ensonga gamba tujja zikolako ezo ensonga ate twagenzeyo te nga gundi Yabadde nansonga mbi yabadde ayogera. Nze nange sibitegeera bino. Abitegeera? Sibitegeera byadde atugamba. Akatambi twakalaba. Simoka yakalina ajja katulaga. Twakalaba twabiraba byonna. Ne resignation letter yene tugiraba. Naye obusungu nga naye batugamba mbu ebbalo yagenda ottuuka ng'ayiseemu. Olowooza mwali? Yatemu. Era tasobola kuleeta eyo ebbaluwa nga todduse. Ebbaluwa egenda okufuluma eno. Ajja kukomawo yonna yonna gy'ali. Ebbaluwa egenda okufuluma eno nga saka n'okwogera ebyo yali mu transit. Yali mu transit. Kubanga ewannyo waawo. Tulina akakiiko gye tugenda loopera nsonga. Agenda kuddeyo ebweru agambe nze okyokyovala banadduka. Ojja kumulaba ng'alina ekibiina ekimu kyalimu. Kitegeera bannange ebintu bye UK. Naye waliwo abalala ensonga za Muwanga Kivumbi waliwo Crispin Kaheru is a commissioner naye ensonga za Muwanga Kivumbi until date tamanyiddwa okumayitire naye ba security personnel abamutwala bajja kumuproducing oba ali mu kuyiga lulimi era alina okuyiga ku nnimi ez'enjawulo bw'aba badde amanyi Luzungu na Luganda alina okuyigako ku ndala. He has to be patriotic. Amaze malala mangi agagenda mu maaso mukwano gwa Simoki wamulabi nga tumaliriza mukwano gwa Simoki otegedde otya Kanuga amwagala nnyo agamba lwaki temumwogerako mukwano gwa Simoki bannaffe ku side ya entertainment waliwo mwogereko mukyala nze mwongereko ki entertainment Zari the boss lady oba ali ku promotion waliwo ebintu ebijja nga it's a promotion thing. No, yes, I had her speak n'agamba nti ye okusinziira ku business zakola she has to look good. Yeah, she has to look good. So ayina brands zakiikirira nga she has to look younger. The more she looks good, the more the money comes in. Naye bannange yakoze that recent facelift yeetaaga kusiba oba walabye eri ennyongeremu yabadde nyongeremu oba abantu bagikuttemu kwatemu naye the lift was there wano we wati but it is not too much of this one genda nnyo nalabye ekirabika eri AI baana mwe mulekerawo ebintu ebyo
Yabadde ng'akanyonyi. Facelift era she wants to look younger than us. Penge we yamugambye nti alinga yabadde ayagala kufaanana simanya kawundo simanya ate n'afaanana ekiyenje simanya adabula kati mufaanana kiyenje naye kati yamaze yakomekeredde ng'alinga kanyonyi. But you people stop those things. Banange omukyala mwamu wala endala bya face nga sikitegeera nange nagambye ono Zari oba this is a copycat. Nabadde ngamba ate ono ayagala ofaanana nga Zari yali kuki. No, yes, she did a facelift, right? But it was not too extreme. Nga ate bifaananyi ebituusa obufaananyi. Because olaba mulabize ng'akantu kagenda wedanga naye abakazi mwagala ki kati oli Zari nino oyagala okweyonoona like weyongerako kiki ate ye akugamba ate akyali mwetegefu okukola ki okubikola byonna akyali mwetegefu. Is her body, yes, she has the money, her money, her rules. Bomo Culture Performance bebaana abazina amazina amalungi bwalina omukolo ogw'ekika kyonna banoonyeeko basobole okubanga baweesa omukolo gwo ekitiibwa. Bomo Culture Performance tusangibwa Bweyogerere Kirinnya Bukasa Road kojjo tusanga tulina offices zaffe nnungi nnyo tunoonyeeko tutule ku mmeeza tuteese naawe ku kiki services tugenda okuwa nawe kiki ogenda okutuwaamu mwezi service tukuwadde. Abaana bato baana bawala bato nabalenzi ate ng'amazina gonna aga buli kika bagamanyi oba oyagala Maganda Malugwala Matoolo Mateeso Maki nenit amazina gonna abaana bagamanyi n'amazina g'empulya ge bazina nga sigawulirangako ne mu Uganda muno naye because the girls and boys are very talented they can give you a powerful and very colorful function. Buli mukolo gw'omanyi kwanjula mbaga kasiki corporate function olina abagenyi olina event ya kikaaki just book us Bomo Culture Performance tugenda kubanga ate tukubwa kyogwaniddemu ekyo kyonoba osabye. So nga ate banaffe aba Agapana Stones and Concrete Limited basangibwa Mukono Ntaawo banono nabo banoonyeeko gwayagala amayinja agazimba ennyumba amayinja g'okukikomerakyo amayinja g'okunyumbayo ate nga mawangaazi malungi nnyo gakoleddwa bulungi. Banoonyeeko Mukono Ntaawo ennamba zaabwe ku screen kwe ziri ojja kubanga nabo obafuna bakuwe amayinja amalungi nga bw'ogalaba ku screen yawo ojja kubanga ate ofuna services ennungi. Mbadde Rosette Nansamba nife nakyogamba nakyeŋŋamba naye gavumenti tusaba mutukwatireko ku nkoonagana amasomero agalina emputtu agalina emputtu bagambye mu suspending naye abantu no the suspension came in later. Abaana bali mu kkubo. The minister, you know, the minister suspended ku ssaawa zaabadde nnya. Bandibadde bali ku kyatuuseewo ekiro bandibadde balisooka kulinda. Yes, bakozesa ka humanity, that sense of humanity. Yes, the sense of humanity. Yes, ogamba bugambi waayo embeera yatabuse wano. Abaana tusaba Mukama atuyambe, atusaasire, tusaba Allah atusaasire. Tukuumire ku baana. Si baana bokka. Ffenna bakozesa enguudo. Ffenna bakozesa. Because an accident can find you anywhere, Hanifa. Bannanga abasajja abavuga emmotoka mubeere n'ekisa. Respect the emmotoka bwe beegaanye togikaka. Tokaka mmotoka. Bana, see you next time. Bye. Media 24/7. News in the Mirror.